This is Ground Media UG. Bw'otulaga nti weetegese fenga tusimbula Abakamanyi Fest 2023 Abakamanyi Fenna bulijjo tetumanyiganye kati kino kye kiseera ekituufu mujje tutabagane mu Bakamanyi Fest ku Lwokusatu nga 13 Desemba ku Front Page Hotel Namasuba. Mujje tuwaye tusunsule ensonga n'omulangira David Rumansi atunnyonnyola ensonga emu kwemu mu style yennyini ey'Abakamanyi. Bw'onyumirwa Premier League y'Ebungereza, Bundesliga, La Liga, Italian Serie A oba Uganda Premier League eyaffe ya wano ku butaka, ffe tetufuddeeyo kasita obeera ng'oli w'Abakamanyi. Tulima kuyingirira emitwalo 2, VIP ya mitwalo 5, ate emmeeza ey'abantu abataano ya $2,000,000. Edirisa okusanga nti omukyalo omutono omunene alina figa atalina omuddugavu bona nga babakusibako kikuyisa kitya era lwaki towasa? Kimpisa bulungi nnyo. Ekyokubiri owulira otya okubanga nti federation olina wogituusizza ng'abamu bakujereganga nti omuntu ataasoba afuga atya abafuga atya abayimbi. Ekyokusatu ekisembayo omanyikiddwa ng'omusajja w'omutima omulungi naye Jijje Jacobo mwafaaki lwaki buli kaseera akwongerako bibi? Ekisookera ddala nti kansooke n'ekyabawala bogaye bawala banneegomba nnyo ndi musanyufu ekyo kikulu babakusibako tebakwegomba babansibako nabo banneegomba n'okubansibako baba ekyo kirungi ate wandyagadde nze mbagobe mpaka wennubuka entumbwe leka nange mbe nga nneegombwako okwegombwa kirungi alhamdulillah for that ekyo kirungi gwandyagadde kuzaala mwana mubi ekyokuwasa kiri personal, it's a family thing. Oyinza n'okuba nawasa oyagala ngende nga nkuba bulango, some matters are private. Ne webale kubuuza kibuuzo ekyo. Ekyokubiri kya omanyi okusoma, buli muntu okusoma is learning, but it depends on what you know. We learn each and every day. Others learn by experience, others learn by being taught. You understand? And we all learn on a daily. You understand? Okusoma tekugwayo, but it depends. I'm not educated in what? Mathematics, science? Because I'm a pro in art. Yes. Yeah. Do I know art? Do you believe I know music? You know music. I can even teach because I've excelled up to the Grammys. Yes. I've failed stadiums. So I know music. Wow. Statement muziwulidde. So good. Ekisembayo butakaya kiboyina ne Jacobo. Omanyikiddwa ng'omusajja osobola okubeera awo ng'omuntu akuyinako obuzibu naye nga tomuyinako buzibu. So nze simuyinako buzibu kati sobola kubulira buzibu bwanyinako kuba sibumanyi. Timu yo yavaayo nnyo ng'evuma omwana we era yanyiiga. Tiimu yange wali oli konsanidde ogigambako. Tiimu yange eriwa Eddy Kenzo eri luddawa yayimirirawa social media. Kati nze ombuuza ebintu bya social media. kale tweyanziza bannaye ebyolwaleero mweyambisibwa okuwanga mu kuba kampeni z'omukulembeze w'eggwanga which bwe batuna ekifaananyi nti wabadde likuno omukulembeze w'eggwanga balabira nga ddala kituufu ebyogerwa I quote the words ebigambo by'abantu tukolera abantu ffe bibogera bagamba nti nabadde mu state house sikweni yali mu secretariat. Totally too different. I met the president of the nation in the state house, Siku Party house. We were discussing matter of the nation in the music industry. But members of an opinion, they are citizens like other people. They can choose to do whatever they want to do. Tesobola stopping amuntu kulaba nsinga bw'ajagala kugiraba. Naye ffe omulimu gwaffe si gwebyo. Mulimu gwaffe kustereeza music, opinions zaabwe n'ebirowoozo byabwe besigalize. But I want to assure you that we are not here to politicize anything. We are not a political something. We don't have any interest in politics. Our interest is streamlining our business because this is what we do. Guno mulimo. Nga nawe bw'oli ku mulimo tuli mu kugutereeza.
abantu eyo ababalaba ababayita babbeega saagala kunyumya wolokoso nakiganye opinioni z'abantu nze siina amaanyi ga stopping abantu kwogera bye baagala naye nze wandimpadde nnyo room okulaba nti nkubuulira byendi mu kupanga oba byendi mu kufumba oba bituli mu kuyiiza awamu nze ne bannange nga bwe tukola omulimu guno naye kati opinioni z'abantu ate nze nziddemu ki kubanga even when lwala ne katonda yennyini tagana abantu kwogera bye baagala naye simulabangako ng'abiddamu yedde okay ekibuuzo kyange amannya bampita abbe nkola n'omukutebyo kya mu uganda ne Kings Media sebo president wootobadde yobaddeyo mu nsonga ez'amakulu waliwo n'olutalo lwe bagamba ku ground one olubaddewo oba oliawo mu federation munda olutalo luno olubadde wakati w'abakyala babiri naye nga abantu nga wagenda tuyagala wulira bigambo naye kino nkikootinga okuva ku mikutu egy'enjawulo nabagamba nti abakyala baneeno gwe baviirako obutakkaanya kituufu oba si kituufu si kituufu abakyala abo tekuli wange eno atya kitwala okuva wano from the horse's mouth tekuli mukyali wange naatya genda oŋŋambira abantu bakuwaayiriza kwabo tekuli mukyala wange naatya wange nja kuba mukulaga ngenda kufuna ono fune kasooka ono mukulu okulamusiza zambuka Jackson gemanya nakola ne nice TV era balina wanka wetuwulira federation eri nnyo ku nsonga ya copyright of which tuli mu kuyamba abayimbi abayimba naye waliwo indiscipline ebimbayimbi ne babategeka ne bagaana okujja ota bamutegese n'afiirwa ko nenyini kifo federation egenda yeetegese etya okudisciplining abayimbi ekipanga tulinawo disciplinary department that will be handling all that tujja kufuna collaborations with different organizations like police, like federation of promoters, what to make sure that at least so look to the matters engaged. But for now tukyalina obuzito bwa mulimu okutereera. The money part of it is still struggling, so tukyanyweza ku ekyo tulabe maybe abantu bakola n'ebyo because of being poor mulimu teguli mu kuvaamu nga bwe gulina kuvaamu, so maybe bwe tunatereeza the paying part of it maybe all will be well, but still nga bw'omanyi nti eno ensi okuva lwe yatandika mpaka lweri waliwo amakomera era bakyasiba abantu oba okitegeera kizibu nnyo okugaana abantu okuzza emisango kubanga bantu naye tujja kulaba nga tugonjoola ensonga emu kwemu mpaka atule tulabe mukama bw'atusaasira. bw'otulaga nti weetegese fenga tusimbula abakamanyi fest 2023 abakamanyi ffenna bulijjo tetumanyiganye kati kino kyekiseera ekituufu mujje tutabagane mu bakamanyi fest ku lwokusatu nga 13 Desemba ku Front Page Hotel e Namasuba. Mujje tuwaye tusunsule ensonga n'omulangira David Rumansi atunnyonnyola ensonga emu kwemu mu sitayiro yennyini ey'abakamanyi. Bw'onyumirwa Premier League y'Ebungereza, Bundesliga, La Liga, Italian Serie A oba Uganda Premier League eyaffe ya wano ku butaka, ffe tetufuddeeyo kasita obeera ng'oli w'abakamanyi. Tulima kuyingirira emitwalo 2, VIP ya mitwalo 5, ate emmeeza ey'abantu abataano ya miliyoni 2. Bamta Edwin, kola ne Tagi TV, ne Brown Media. Ku meeting ya URSP gye mwalimu bayita sectors ez'enjawulo era mwabo abafirimu ne bagamba nti ekintu kino kifudde selfish ofudde ku bayimbi bokka ng'ate mwena muli mu industry y'emu oyinza baddamu ki? Kyenyinza obaddamu nti nno omwana gy'amanyi enkuba gyetonya, nze manyi bya music era gwe nsobola okwogerera kuba naye munnamawulire oli wano bwena kubuuza ebyobulimi oyinza okuba tobitegeera oba okitegeera, so kyandibadde kirungi nesooka nenjogerera music gwenkola ki gwentegeera, otherwise nja kweyingiza mu bintu bye simanyi nkubira omwembogo za bwereere, but we can collaborate with them ne batubuulira how they want to work with us and then see how we can fight all together because we are one as a nation. No, buli omu aliyo nga maybe the leadership of the movie and stuff, they can come and we have a meeting and see how we can move together.
because there is a lot we don't know in that sector. Okay, my last question, Eddy, Grenade official, yali omu ku bamemba ba federation. Era ebyamutuukako byaliwo emabegakaawo this time around tumanyi gyali gwenga president w'ekibiina kino waliyo communities naye omanyiko waali. This is a federation that deals with associations. Then associations deal with the individual members. So mba neetaaga kubuuza association gye yali avaamu oba erina manyi gyali oba temanyi oba they are following up oba what, because this is a federation that dealing with the association matters so far. Though as an individual ng'omuyimbi atukakatako kubanga muyimbi watutumu ataakola omulimu omulungi eri eggwanga. I didn't know talabika era nkibuliridde ku ggwe, but I will follow up on that. Almost everyone has a right of association, you know, but for us we don't speak for association that don't affiliate with the federation. We speak for our associations. You understand? So whenever you see me, I'm for UNEMF. I cannot speak for anybody's behalf. You understand? Byonna ebyayogerwa, it is for that. For us, we are focusing on our mission. First and foremost, my job as a leader is to lobby for my members. You understand? Kati nze nkola omulimu ogwange nga nze as a leader of UNEMF, and myam for that. Wolokoso yenna asigadde omungi oyo simutegeera. Whatever you have to ask me about, it's UNMF period. Sibimanyi. Because buli omu alina right okukola kyawulira ng'ayagala.